singa bakugamba tatwa tumusayire musango kyusobola bagamba ki basi kinene oba watafa abeereyo paka ye walifa nga tazze. muzzukulu wa Kabajja omugeyi akubuuzaako Ssebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga ezisinga tutera okukola emboozi abamu ne bazitanga ebyokuzannyisa tutera okukola emboozi nga za bwongo ne mutazitegeera gwe atugoberedde okuva gye tuvudde tweyanzizza nnyo okutugoberera tetujja kukowa kuweereza ekitufuula ab'enjawulo ku bannaffe be tukola omulimu gwe gumu kwe kubeera nga tusobola okuggusa ensonga ate ensonga bw'ebeera nga nene nnyo tuweŋŋana ku magezi kummwe batulaba kummwe batufolowinga ne tubeera nga nayo tufuna we tugituukako ojja nga yeetagisa buyambi mutuyambako ne tutuusa ku buyambi ku muntu oyo aba yeetaaza obuyambi. Nyongera okujjukiza nti nze muzzukulu wa Kabajja omugeyi Ssebunya Umaru ali ku kamera oli ku SB4 MEDIA tuggusa ensonga. Emboozi tutuusizza olunaku lwa leero bangi mubiwulira bangi mubiwulira mu ŋŋambo ne babanyumiza nti taata yeeyambisa ku muwala we abamu ne tuwakana ne tugamba ate kisoboka omusajja omukulu n'okera ku makya n'ozaala omwana ate n'omweyambisa n'omukozesa nonno mu kunoonyereza okungi kwe tutambula eno n'eri ffe tubisanga era gye tukuleetedde emboozi olunaku lwa leero gula amatu gakunkumula owulire bulungi abadde awakana nti bino ebintu tebiriiyo gyebiri tuwulidde bingi abamu babazaddemu n'abaana nga taata we yennyini yamuzaala ne tugamba tekisoboka abamu tuwakana nnyo naye wali owuliddeko ku incest love wali owuliddeko ku taata eyeeyambisa muwala we nga tanneetuuka biggwerawa genda ku YouTube search nga SB4 MEDIA tuggusa ensonga subscribinge ku YouTube channel eyo ku Facebook kwe tuli genda onoonye SB4 MEDIA tuggusa ensonga olikinge page eyo ate era enamba eziri ku screen ze namba zetukozesa ku WhatsApp wamu n'okukuba tuweŋŋana ku magezi tuweŋŋana ku buyambi wamu n'okuwabulwa tusimanya mu abatuwabula tusimanya abatuwa ku buyambi n'abatugoberera so subscribe to SB4 MEDIA tuggusa ensonga likinga ate era sharinga ndine nabukalu Faith suga Faith obulamu buli butya bulungi kiki ng'olinganga atidde tolina kutya kwani nyinza obanga kuwayiriza amannya nabukalu Faith nabukalu baweddira ki baweddira nantebe lugave omanyi akabbiroko bakaita batya maleere ng'omanyi oluganda olina emyaka emeka 12 osoma nsomako kitundu tujja kutuukayo wani yakuyigiriza okuba nga omanyi akabbiro akabbiro n'ekika nabirabira kapande ki ewaka mwakatimba mu nnyumba nga kitegeeza nti bweddira lugave n'akabbiro maleere amaleere gafaanana gatya sigamanyi kati akapande kwali kuki nze nasoma busomi kale akapande kali kagamba nga katya abaana n'abazzukulu mweddira lugave akabbiro maleere omulabo bamukyala nno muganda okimanyi ekyo nange nyiza okuba ndi kkojja nze Ssebunya ate kale Bassebunya babeera bakkojja beddira olugave
nyumiza kojjawo ng'onyumiza emboozi. Wasomako kitundu ku lwaki? Taata yali tawaayo ssente. Yali tazirina. Yali azirina. Mwalinga waka ne taata ne maama? Mwali waka ne taata. Tawaayo ssente ku ssomero? Olumuzibula? Andi? Oba school fees zaabula? Wasomako paka mu kirasi ki? Paka P3. P3. Olekerawo. Walinga ku ssomero ki? Eno nasomera nali ngenza mu P4 ne banzizaayo nga sina lipooti. Nenga wali okyayagala okusoma? Kati taata nakugamba atya? Nze nga banguba ku ssomero naye nga taagala agenda ku ssomero. N'agamba n'olekerawo okusoma? Bano ne basigala nga bakyongerayo okusoma? Kati taata era okyabira naye? Taata gyali waka? Ayirudda? Ali Kajjansi ku poliisi. Ali Kajjansi ku poliisi. Kiki? Bamwe bakuba tayagala kukuweerera? Si kyekyo kyokka. Yali ankozesanga kiro buli lunaku. Akukozesa? Akozesa atya? Ajja mba neebase ng'ajja mu buliri bwange. Tubuulire nga bwekyali obuli tuyinza okufuna ku solution. Ewaka mwalinga mubeera bameka? Ewa taata nze naye. Nga mubeerawo babiri mweka? Mwali mubeerawo okumala bbanga ki? Kumpi mwaka mulambo. Nga mubeera babiri mu nnyumba? Kati nga butuuka ekiro nga akola atya? Ng'ajja anneebakako. Alayika atya? Kuba watya nga yali nga muntu mulala nga yayingira buyingizi nga nnyumba? Nnyumba twalimu babiri ffekka. Okasooka kyali kitya we yasookera ddala? Nja anneebakako nga nkutte emima bw'ati. Nja anneebakako nga nkutte emima bw'ati. Nga wemba njagala okwogera mu bikwata bw'ati sirina kwogera. Wamaliriza nga nsiimula nga naye yeesiimula. Kitegedde mu kusookera ddala olunaku olwasooka yajja atya yayingira atya mu kisenge? Temuli kisenge. Nga musula mu single room? Mulimu lumu emu. Walinga musula ku buliri bwe bumu? Nze nga yanzigirako omufaliso gwange ye ng'asula ku kitanda. Kati wamubwira nga ava ku kitanda? Nze Wamubwira nga ava ku kitanda? nze nali neebase. Bagenda okuzuukuka? Nagenda okwekisa nga ndaba mu ntandiko. Nengamba taata nankwata emimwa. Kati before nga tannajja mu buliri bwe weebaka emisana tana kyali akulazeeko nti oba tana kyali akugambyeko? Yali talina kyali akugambye? Nedda. Tojjukirawo kintu nakimu oba nga alina wakukwata oba anything? Nga munabeerawo nga muli awo oba nga mulya lanchi oba nakukwata oba mu nviiri oba? Sirangako mmere kyamusana. Kale ngamba emisana talina kyali akugambyeko nti oba muwala wange okuze oba kiki? Kati omulundi gwe nnyini ogwasooka we yajjira mu buliri bwo enkera yagamba atya? Si bwange. Nze nasula ku kitanda nga manyi ye agenda sula wansi naye nasula ku kitanda. Ye yakugamba nti jangu osule wange? Kola gwe gwasooka okugamba nti oba walinga osula naye ku kitanda? Nze ekiro nali ninawe embeera ekiro nga ajja nga mpitayo.
wana mu nnyumba okutuuka okwebaka gwe gwali gusoose okwebakako naye ku kitanda oba mwalinga yalinga asula naye ku kitanda ennaku ezimu ogwasookera nali mama yali alina we yandika nga we nina obbeera ati ng'ekirajja nampitayo. Sikitegedde mama we yakuleka walinga suppose okusula kati najja nakubeera naye ng'ajja ekiro nga mpita ojja osula eno naye kati eri naawe tukaisa noviirayo ddala nosulanga naye no mu nnyumba ng'agenda ng'abakwatira ebiso mpa omwana wange mwe temwazaala bammwe mpa omwana wange biki walinga osula mama gye yakuleka kati nawe newamukuba nti biye yajja ng'abakwatira ebiso yali abakwatira ebiso ng'agaana batema nabo ne bagamba katukuwa omwana wo totutema obwereere bakuwaayo jjajja nga ssaawa nga mmeka ekiro awo ssaawa nga 3 kati gwe mukujja okusula naye wali tomutya nze gwe gwali gusoose okusula naye mu nnyumba ye kyotawala bbanga kyokujja okukulumba mu buliri naŋŋamba okujja okukulumba mu buliri wali osuze naye mu nnyumba emirundi emeka mulundi bulijjo mbeera naye mu nnyumba anti ŋŋamba bali mama gye yakuleka bwe baakuwaayo okujja okubeera ne taata olunaku era kuleetera ddala we yatandikira ddala oba kyatwalako akaseera nga musula mwenna mu buliri mama yandeka nga nkyabeerawo ngaawo ekiro tampitawo nnyo buli lunaku naye waatuka ekiseera najja nga mpita buli lunaku awo nenzirukawo nensooka nenzira ewa taata wange omulala awo nawe ekiro n'abayita matumbi budde 8 awo nantwala batuba twebase nantwala nakkirira eno mu senta namala nadda nayingira netuyingira mu nnyumba naŋŋamba weebake neneebaka naye najja neyeebaka nagenda owulira aneekiikako neŋŋamba taata nvaako nankwatirawo emimwa olwenyiwe yasooka okwebaka naye mu buliri bwe yakikola kati enkeera tolina gwe bagambako nga kimaze okutuukawo ekyo yaŋŋamba ajja kunzita nga njogedde wayisibwa otya enkeera sira sayisibwa bulungi nayisibwa era bubi kyekyatuukawo nina bye nayiika naye nga si musaayi nobeera nga tolina gwogambyeeko otugambe nti yakikolanga buli lunaku n'ogwaddako era nakikola okuba yakikola emirundi ng'emeka nasooka obeereere sooka nakikola nga wiikisi emu nga buli lunaku awo nampitawo kiro nenzira eno olala era ne wiikisi emu tinetandika obbeera nayo tewegwawera omwaka ng'akikozesa nze paka we nayogera neŋŋamba ndakwogera obaku kyokwogera era nkera nagamba nina okwogera leero tebujjaziba nga soogerera nengenda nenkigambako jjajja wange lwaki wayogera kiki ekyakuleetera okwogera tewali tewalwalako oba nowulira obulumi nawulira naye nga bannyigako nali mbuwulira naye nga neegumya nga weegumya kati wabagamba jjajja ye n'agamba atyo nagamba eki mbulira buli kimu nemubulira buli kimu nagamba katugende jjajja nagenda nagambako baba wange naye nemugamba awo tata ekiro ne bamunoonya paka bwe bamufuna jjajja ye wamugamba otya watugambe nti wamugamba buli kimu ojja we wamugamba
namugamba jjajja nina kye njagala okugamba eki nawe nvaako ndeka ngamba biki ebyo namugamba jjajja taata ekirankwata nangamba eki olimba naawe tonzija mutima namugamba kituufu n'atandika okukaaba nagamba mwana wange lwaki bulijjo toyogera namugamba yali aŋŋamba ajja kunzita era leero nkigamba era nze namugamba nti mugamba naye amanye naye nga nze nali ntidde kimugamba ningamba naye kamugambeko naye amanye naye aleme kwogera kuba nze nali ntidde okunzita. Lwaki maama yali luddamu? Maama yali yazeeyo yaddayo mu kyalo. Kati jjajja ye wakitegeera ne bamunoonya bamufuna taata? Ani yamufuna? Abo bennyini ne bataata bange abalala ne bamufuna. Bamutwala ku poliisi? Ku poliisi wagendayoko? Bakuggyako statement oba kale omusirikale yakubuuza nga wawandiika n'obanyonnyola taata yakkiriza nti kituufu yali akikola? Gwenda bakugamba batya? Bakutwalako mu ddwaliro? Bantwalako wali ekajjansi ekawutu ne baŋŋamba tulina okugendako ne mu ddwaliro eddene. So wagendayo mu ddwaliro eddene? Nagendayo lwaki? Tewali ssente. Ate maama ye yakomyewo, maama kiki ekyamukomyawo? Byebyo azze okunkima. SB4 MEDIA tugusa ensonga tulina nabukalu. Mboozi ndowooza ogiwulidde. Taata bamuseba tomumiisinga nga taata. Sikyamwagala. Singa bakugamba taata tumusayira musango kyosobola obagamba ki? Fa. Ekyo si kinene. Oli wa ddiini ki? Omukristaayo. Anti naye ate eddiini erekkiriza okusonyiwa. Oba toyagala asonyiyibwe? Kiba kinene ekintu omuntu okufa kiba kinene. Oba bw'atafa abeereyo paka ye waalifa nga tazze. Tukakasa tutya nti byotugamba si bya bulimba? Si bya bulimba ne mu ddwaliro bankeberako nga kituufu. Ne baŋŋamba tugendeko ne mu ddwaliro eddene batukebereko bulungi nnyo munda yonna naye nga bankebera bangamba kituufu. Abaliwo emboozi zosobola okuwulira naawe amagezi ne gakwesiba naye emboozi ndowooza ogiwulidde. Wano bwe tulina okulabira ddala obwenkanya obwa Uganda Police wamu ne gavumenti yaffe. Emisango gino gizze nga gibeerawo naye ng'owera nti ate baamuta naye omwana ye akweyogeredde musango ku poliisi bw'ejja ekuli. So tusaba ate siko ku luno Uganda Police ne gavumenti ya Uganda musitukiremu ddala ku nsonga eno. Mwana nafuna obwenkanya. Olina baganda babalala? Gwe oli wakumeka? Nze? Like gwasembayo gwe first born? Tuli bangi. Nayo bakulu bo? Babayirudda? Nabo gye bali naye tuli bangi. Bo mwalinga mubeera nabo eno? Bo tebasulako wa taata? Era naye basulaku bangi. Nanti bangi batya? Olina baganda abakulu abakusingako obukulu nga bawala? Nanti tebasulako bo wa taata? Basulayo naye bo balina maama waabwe gye babeerayo. Bo tebakyereko ku taata ne basuleko ewuwe?
anti taata we era abeera awo ne bamama baabwe. Kitegedde. Okay. Ate mugenda tuwamu chance tunyumyemuko ne maama. Maama yabadde yali abeera ludda wa? Abeera eyo mu kyalo. Naye yazze era tumuyina yamuleese. Naye maama agenda kubanga atubeerako ebisingako awo. SB4 MEDIA tugusa ensonga kwoli. Naye kino kigenda eri abazadde. Omwana ow'obuwala tekinyuma kumulekera taata we. Cause fena tetwenkanya mitima. Ate era taata yali nkatera kunywa ku mwenge. Simanyi kubeera yali agunya naye nali sitera mulabako ng'atamidde. Ate kunywa ku sigala. Yali tamunywa. Kigeza taata no yalinga ku nnomo. Yali alya mayirungi ng'afuwa taaba. Ng'afuwa taaba n'anywa ku mayirungi. Afuwa taaba byonna n'enjaga gatta wamu. Okay. Oba olumu n'ebiddagaladagala bino. Yali afuwa taaba ng'alya amayirungi ng'afuwa ne ku njaga. Ebisingako katuleete mama abeere ng'atunyumiza ku mboozi naye nze nganze ku lwange ebigambo byo bimpeddeko. Sometimes ofuna emboozi n'obeera ng'ekirooto eky'entiisa. Tutakolanga tubeera nga batunyumiza nti ku mutala gundi oba ku kyalo gundi oba mu disitulikiti gundi waliwo naye leero tukiguddeko. SB4 MEDIA tugusa ensonga. Tukyagenda mu maaso n'emboozi eno. Uma lwaki ali ku kamera nze muzzukulu wa Kabajja omugeye. Maama jangu twogereko ko naawe. Osobola okuva ku kati. Kugamba taata tumusaire musango kyusobola bagamba ki? Fa. Yo si kinene. Ku byokwerinda wamu ne ku by'amateeka jjukira nti ensonga eno eri mikono gya poliisi obula tuzze gye batuusaako omanye nti bino ebintu bituufu bibeerayo so olumu tetubimanya tubiwira buwulizi mu ŋŋambo ne maama tetugenda kuba nga tubamulaga feesi ye naye agenda kuba nga atunyumizaako kyajja kitu okuba nga aleka omwana omuto naddayo ate mu kyalo. Maama oli otya? Mpulira bubi. Wange? Mpulira bubi. Mpulira bubi kimanyi naye tugenda kuguma. Gana amawere kugakusanga wa? Gansanga mu kyalo. Ekyalo kyawa? Bayitayo Bulemeezi. Leka ntiyakugamba. Nze nali awo kale kyaka kyali kisa kya Katonda. Nze ndudde okuwuliza omwana oyo kankube ku ssimu ndabe bw'ali. Nenkuba ssimu waliwo omwami mu gwe nakubirako eno ku ssimu ne mubuuza muli muti eyo. N'aŋŋamba tetuli bulungi. Ebizibu ebyavuddewo bya Faith. Konze kiki? Nti baamukutte konze ani? Nti taata we. Mpulira nga pressure zaagala kunkuba. Nensirikirira okumala eddakiika nga 3 nga seetegeera. Nenziramu n'enkuba. Nenziramu n'enkubira omwami oyo gwe nakubira. N'aŋŋamba ensonga ziri ku poliisi
ye bamututte ku poliisi n'omwana gyali ssaawa zino. Kati ffe poliisi tumaze oli tumuteeredde poliisi, tukomyewo kuba poliisi etugambye zino ensonga muzitukwase. Naye fuba nga bw'osobola okole ki ojje, nali sina transport. Nembeerawo sina nagwe njagala kigamba kuba kintu kibi nnyo. Era nafa n'ekizibiti kyange ku mutima. Mpozi gwe nagambako yali maama wange, ne mubuulira. N'agamba tukoze tutya, tewaliiwo buyambi bwonna, tewaliiwo ssente. Kati omukyalo oyo atudde awo ye yali amaze okulabagana n'omwana okuba ensonga zaagwa ku kyalo kyabwe ate nga naye kwali. Ye n'omwana n'amubuuza n'amubuulira bulungi n'amugamba naye maama gyali talina ssente. Omukyalo oyo yampereza ssente nenzijja. Kati ye Faith yakunyumizaako nga bwe byatandika? Namubuuza namubuuza kuba nze mu kuleeta omwana oyo nali mbuliddwa school fees. Sirina te nga wali ng'obeera naye? Nali mbeera naye ebbanga lyonna. Ngamba ŋŋendeko ewa taatawo ndabe nga nfunirako ku school fees. Nenzijja natuuka ewa taatawo nasanga talinayo, aŋŋamba sirina ssente. Naye nina wensuubira ssente mu wiiki nga 2. Sijja sobola gumiikiriza wiiki 2 kuba ne gye nvudde ndeseeyo abaana ate bato. Sijja sobola gumiikiriza. N'aŋŋamba omwana muleke, kati waliwo omulamu wange we nali nga nsibira era nga bwe mba nzigye wenkola ki era omwana we namuleka. N'aŋŋamba wiiki 2 ezisigaddeyo ngenda kuba nfunye ssente, omwana ngenda mukola ki, ngenda munze kennyini ngenda mupakira muleete ndeete n'ebyetaago bye ne school fees. Konze bw'oba tonnimbye kale omwana ne muleka awo ewa mulamu wange kubeera saamuleka wuwe, saamulekera ye, namulekera mulamu wange awo namuleka. Kati ntuuka ekiseera kituuka abaana baddayo ku ssomero. Ntunula mu kkubo siraba. Nenkubira oyo mukamulamu wange essimu ne mubuuza omwana nga simulaba. Nanziramu n'aŋŋamba omwana yatandika okusoma. Konze nti ye omwana yaliwo ne mugamba bw'aba wali mumpe. Nenjogera n'omwana n'aŋŋamba taata yaŋŋamba nsomera eno. Konze osoma? Nti ye. Konze kyensinga okwagala kwe kusoma. Kasita obeera ng'osoma tewali buzibu. Nembeera nga mpuliziganyangako n'omwana ng'akyabeera awo ng'agera ekiseera ne mbakubirako ne njogera naye. Ye yabeerangawo awo nga talina buzibu bw'asanga. Kati ngenda okuddamu omwana okuba ku ssimu nga mwana aŋŋamba sisoma taata tampeerayo ssente buli nnaku kubanga oba ku ssomero n'ebyetaago takola ki, tampa. Nze nempulira nga kinennyamizza. Nze kye nali njagala kwali kusoma. Ate kati okukomyawo kwagaana ne ssente zigaanyi. Nkoze ntya? Nembeerawo nga nkulungutanya omutwe naye nga nange sirina buyambi bwonna. Kati ngenza okuddamu okuwulira cases endala bye nafuna. Wali omaze ebbanga kinene taata wa Faith? Taata wa Faith namala naye ekiseera tekyali kinene kuba Faith natandika okubeera naye nga wa myezi 3. Ninayo n'omulala mukulu we kuba ye nomuzaalamu abaana 2. Mukulu we muwala mulenzi? Naye muwala. Ate atali ludda wa? Ye namulekayo. Ye yasigalayo eri mu kyalo gyendi kuba bonna mbadde mbeera nabo 2. Kati neŋŋamba kangendeko noono omwana omu nfuneko ku buyambi at least ankwasizeeko ku omu nange nkole ki. Mwayawukana mu mbeera ki? Teyali nnungi. Teyali nnungi kuba first born yali wa myaka 3
ngono wa myezi 3 era we natandikirawo paka ekitegeeza wano mwalinga muwuliziganya ne taata bwe mwayawukana twalinga tetuwuliziganya naye nga mpuliziganya n'abantu be. wano wazze ku poliisi wagenzeyoko? Nze nasanga byo byonna byaggwa saagenzeeyo. Tera nade sina genda kuba nade sina transport kuba neyandeeta eno olw'omukyalo ye yamumpeereza. Faith agambye nti babasirisako mu ddwaliro eddene temunnagendayo. Era mu kwogera naye yaŋŋamba bwe babasindikako bagendeko mu ddwaliro eddene bamukebere naye nga abantu tebalina busobozi. Basaba ssente nga mmeka ogenda bamucekinge mu lubuto munna? Ku ssente simanyi kubanga nze saaliyo ate saano kale bo eri gye bamukeberera bo babagamba bugambi mugendeeko mu ddwaliro eddene ze bwe baŋŋamba. Kati bo tebaatuukayo kubagamba kuba bulya nti oba kyetagisa ssente bwe ziti tinanga awo we najjira kubanga mu kintu ekyo okugwawo kyantwalira wiikisi 3 ate okujja kuba nali siina busobozi ssente. Faith yakunyumizaako teyakosebwa kuba tutera okugira nti abantu baleepinze oba basobezebwako bamanyi okuvunda wansi eyo. Yaŋŋamba nti mu kintu ekyo nga kibaddewo bamukebera ne bamugamba badde bamukebereko ku nabaana kuyinza okuba kwakosebwako. Tulina kufuna ssente genda mu ddwaliro eddene bakebere n'abaana. So omuntu ali eyawulira emboozi eno kyekyosobola okumugamba okukwasizaako? Kyensaba omuntu awuliriza kunnyamba nabukalu atwalibwe mu ddwaliro eddene akeberebwe n'okunnyamba okunfunirayo obuyambi kubeera esi bw'aba awonye aba yetaaga obuyambi bwa school fees. Omukulu yasoma? Omukulu naye abadde asoma naye nga era tenkanya bwentyo ne bwentyo. Enikesi nga Faith awonye ogenda muzzaayo mu kyalo? Mukyalo waliwo wemubeera? Mukyalo obeera wani? Mbeera ku kyalo kwaffe gyebakuzaala. Obeera waka wazimbawo ennyumba? Nazimbawo kaluumu kamu. Okay. Emboozi ndowooza ogiwulidde we munnanga ali eyo. Faith alina okutwalibwa mu ddwaliro bamukebere balabe oba teyakosebwa naye nga ku mboozi ntono gye twafunako nti kyategerekeka nti abadde asobezebwako bamutwala mu ddwaliro n'okukosebwa yakosebwa paako n'abaana. No, genda beera eyo tunnyonnyole nga kankuba akazindaalo kano otunnyonnyole bulungi. Ye dokita tugamba kubanga poliisi omusawo wa poliisi bwe yamukebera naga kituufu era abadde atuuse kuki nabaana naye ne batugamba nti tugende ewa gayino mu ddwaliro eddene batugamba Kisuubi naye ne tulinawo gayino gwe tumanyi wanaatera okutuyamba n'atugamba ye ebyuma ebyo ekiyinza okukeberera ddala n'abaana nakiri area kiri Mulago era ne batugamba tugende Mulago tulyoke tutandikire eddala naye ng'era baatuwayo ku Makerenda kubanga ne ku bukyala bwe yali ne tukozesa ku ddagala egganda then nerimugjamu ku pain eyeya kati kye tukyaliko era tunoonya buyambi obutandika Mulago then tulabe naye
mulago kwa ye dokita gayina okusookera ddala yaŋŋamba emitwalo 5 batandike then ate tukomewo tandike ddala balabe oba bamulongoosa oba bamuwa bwi treatment. Okay, ndowooza owulidde. Mukyalo oyo tunyonyoddeko olwokuba yeetaagidde kujja mu kamera naye nga tunyonyodde nti bagendako mu ddwaliro Yesu yakosebwa bagezako ku abo n'amakerenda agamu naye ng'emulago mbu kutandikibwako okutandika okukola ku nsonga ze wa gayino 5. So kwenda wenna ali eyo ensonga ya Faith ogiwulidde nga bulijjo temutera tulekeera ne ku luno temutulekeera tusooke tusondeweeza emitwalo 5 bamutwale bamukebere tulabe ate ekiddako naye ng'ensonga zino gye ziri ku poliisi tata yakyali ku poliisi weegomba okugenda okumukyalirako mu kkomera. Seetaagira saagala namulabako. Wange? Saagala namulabako. Sina kye mwagaza. Bayibuli ekkiriza okusonyiwa singa kwetonanga nange mukyala nsonyiwa sitaani ye yankema. Manyi. Wange? Ekyo kyo simanyi. Anyway, namba yaffe eri ku screen nga bulijjo gye tugenda okuba nga tukozesa kubeera nga ate ensonga za Faith ate tumusonderewo tulabe ng'agenda mu ddwaliro okukerebebwa bamukebere era nga olaba nti entambula si nnungi which means yes pain era eyinza okuba nga teriimu naye nga obuzibu buyinza katusabe naye nze ndaba nga nze obuzibu buyinza okuba nga bwamutuusibwako munda omwo nga si walungi. So sharing akatambi kano likinga atanaba kubeera nga subscribinga genda ku SB4 MEDIA YouTube channel o subscribing ne ku Facebook wetu genda ku Facebook onoonye SB4 MEDIA o likinge page eyo. Waliwo ayinza okuba nga tuseka ku mateeka tukwaniriza ku board program eno bigambo byonna byowulidde bya mama Faith omune Faith fenga aba SB4 MEDIA tetubinako obuvunaanyizibwa naye nga abatugoberera tusaba ku magezi tusaba ku buyambi kunakatono okwolinawo kyemmanyi mama woofuna transport mu kyalo osubira okuddayo Era nzirayo kuba wano wendi siinaawo butuuze. Walagadde okuddayo ne Faith oba ero Naye kubeera kyandeese. kumunona ogenda kusooka ogumiikirizeemu tulabe otufunawo ez'eddwaliro bamutwale mu ddwaliro bakebera tusiko ogende naye nga ali ku treatment olaba otya? Kirina buzibu. Okay, so alabye akatambi kano kaweereza ne ku munno alabeko abazadde abakola baddala abataata bakola omuzengo ogwo si kirungi. Bataata gwe ng'oli eyo ng'obadde okola omuze guno si kirungi. Nsaana gavumenti etteeka bafunewo etteeka ekkambwe eri ku bantu nga bano nti singa bakwata n'okukeza nti omusango kituufu bagukola nga bujulizi bwe buli ate si wakusemayisa kuba kino ekintu kiba mu society yaffe tugeze nti kiri ku kyalo nga kuno kino ekyo kiba ne kaasi kiba n'okukolimibwa. So tusaba etteeka gavumenti etekewo etteeka ekkakali ku bantu nga bano bakwasibweko omutima omukono ogw'ekyuma naye nga byo si birungi. Muzadde wenna nga oli eyo nga wano beewa omusajja n'omulekera omwana ow'obuwala dukaza bunnambiro genda okyekinga omwana wo mujjeeyo kiba kisoboka mujjeeyo. Abali ebweru abagenda okuba ekyeyo ne muleka abaana bammwe wa taata waabwe. Awo story twakolako ya Peter Jesero nga ye yamulekera mama yamulekera taata we bagenze kuba kyeyo. Musala amagezi gonna kuba bino ebintu bikyatuuka waate byatuukawo. Fenga SB4 MEDIA tujja birwanirirako kyetusobodde nenga tukuzibula maaso nti wanoba nolekayo omwana wagenda ku kyeyo nolekayo omwana ewa taata we
sawa yonna yonna ekizimu kiyinza okumukwata sita yayinza okumukema nabeera nga amukozesa so okwewala ebyo tuba keeping a distance nze muzzukulu wa Kabajja Mukama atukuume Mukama atubeerere bakisa naye tusabire Uganda yaffe kubanga nayo gyeraga ebikolobero ku nsi byo bikyali bingi so tusaba Mukama atubeerere bakisa Mukama akuume Uganda yaffe n'emizenga gino so gwala bonna gy'oli sabira Uganda oba oli musiraamu oba oli mulokole oba oli mukatoliki tusabire Uganda yaffe ba bintu binga bino bibeera mu ggwanga ne sitaani abeera mungi nnyo tetuba na mirembe kyekitubuzizaako emirembe Uganda kyekitubuzizaako enkulaakulana oba lwa mizenga gino so wetwasabira buli wofukamira wansi okusaba n'ogenda ku church okusaba tusabire eggwanga lyattu Uganda tusabire bannyinaffe wamu ne bakitaffe so nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya bumalo kasobola kamera nga bulijjo tulinde ojja kufollowinga ku nsonga eno obuulira nga mutusiseemu ku mukono era bulungi weeraba